Mubarak ebizibu mu Egypt ngeri family gye yahandulinga ebintu ekyaleetera Saddam Hussein ebizibu Udan Kuse engeri nabo gye baali behandulinga ono omutabani wa Assad mu Syria ebintu yagandi alimo okubibalansinga and they entered into a civil war. So ndaba jajja ekibalo kimulemye gyabadde addukidde bazzukulu bagamba tuteeka mu ewe ffe twagala keeki naye keeki ya lunaku lumu bulijjo basala keeki bagenda gisalanga 8 naye gwe tusazifu basala keeki buli lunaku kakati you see bino ebintu byetaaga strategic thinking because Muhoozi naye yakola keeki you remember Rugogo yakola keeki mukulu Museveni n'agamba prime minister gendayo naye maraka gendayo naye toyogera binyi naye baara disiste bagendayo akola kyo omwana ono bategendayo balinda tunagira tutya alanga kati nange bazo kunange munsalire keeki bagala kusala keeki yani keeki ya Muhoozi Catherine Fumu lyabadde akutte alikwatidde kitaawe naye kizi question erinti ya mudde oyinza okoma kaawo nenva mukumulako nenzira mu kitundu ekisembayo tujja